talo nfu azeruweru babbi obululu obote mubbi wa bululu asaana kubwa kolule abye bubwo nedda abye bwa musemwogerere yabba bwa DP nga abadipi bali mu kusaba eri bagenze wa papa abawe ku magezi kyekyo kukola papa n'abaga nti bannaye tetwagala ntalo mugende aberubaga mugende mu parliamenti mutuule n'obote oludda oluvuganya mukakanye eggwanga olulaga nti nedda abaganda be baagala entalo kangende mbegatteko olwo Kayiira ali mu nsiko bigambo bya DP Kayiira tategeragana na Semwogerere ate bonna bakatuliki okugenda okukakkana nga Museveni teyegasse ku balule njuba abyogera ate bigamba bwe biti Museveni yagamba nze na ffe twaleeta lule ffe twamujjako ne tuleeta binaayisi ffe twakuba abeekalakaasa era nakati ffe tukuba abeekalakaasa tetubaagala lule kwakati okeera otya naawe enjuba ate ne mugamba nti Museveni jangu wano tuteese twegatte tukuba obote ng'ate Museveni yennyini be baleese obote ne bamwekyangirako okufuna obuyinza enkwezo n'obunnanfuusi obuli awo olabye amagezi ago mutambuliramu kakati nno omuganda n'amagezi ge ayenywezi Ssaabasajja Wangaala n'Obuganda buwangaale. Ssaabasajja Wangaala n'Obuganda buwangaale. Mwebale nnyo ssebo. Weebale nnyo weebalire ddala. Mukulu Kafiiru alegedde ebigambo bingi naye nga byamakulu ababadde bawuliriza kubanga tuli ku mulamwa amagezi g'Abaganda naye twayongeddemu amagezi g'Abaganda n'ebyobufuzi n'okukuuma ensi yaffe Buganda kubanga tuli twayogera ku kuyiiya ku kutonda ku nteekateeka zonna naye tugamba nti tetujja kwerabira kyabyabufuzi kyabufuzi na kukuuma nsi yaffe abateesa bateesezza Mulongo ateesezza n'aleeta ebyamaka nga ddala okirabira ddala amagezi g'Abaganda n'ebyobufuzi naye Kafeero musajja gy'agenda bw'abadde ayimirira ku mulamwa musajja gy'agenda Pekamu atutegeezezza nti amagezi g'Abaganda ga buntu bulamu amagezi g'Abaganda najja akirambulula ngega wentalo zonna ezijja enfu zitandikira mu Buganda naye nga amagezi g'Abaganda gegakoleezaamu tezitandikirako walala wabula tuzireeta wano era nenda n'atutegeeza n'omulala yategeka era alowooleza ku naye nga ayodde bakyadda mbiri n'agamba tebyali ne ba Yusufu Kironderere naye akyakuŋŋaanya abakyoli abaki bonna tudde mu ntalo z'Abaganda ez'obuntu bulamu entalo enfu bannange annyonnyodde bulungi nnyo ku kigambo entalo z'Abaganda ku kigambo amagezi g'Abaganda n'ebyobufuzi mulamwa mukulu nnyo bw'oba ogutunuulidde gwetaaga okuteekako ebirowoozo n'omanya enteekateeka zino zonna n'enkwe ze tubaddemu n'obunnanfuusi bwe tubaddemu nga ebintu bino byonna bizze bibaawo nja kusaba mbatwaleko mu kabuleeke n'oluvannyuma tukomewo n'omulamwa gwaffe guno amagezi g'Abaganda n'ebyobufuzi
kansooke nkwate akasimu kano n'oluvannyuma atukubidde nnyabo oba ssebo tusanyusa okukuwuliza tubuulire gy'osinzidde. Nze mulongo ssebo nze nkomyewo okuva ku bwempulidde ku mukulu w'eppeeka mu bwateesezza musajja. Nze naye nange nja kugamba ngenda kuwagiramu ekyo kubanga waliwo ekintu kye bayita amateeka agali universe agafuga ensi yonna nga buli muntu yenna bw'anaalowooza ekirowoozo kijja mugende